Omwoleso gwa vestimano ogw'omulundi ogwokuna gutandise olunaku olwaleero wali musaawa Nambole nga kuteekeddwa kampuni ya Vision Group ng'eyambibwako ekitebe kya Budaaki mu Uganda. Mu kugula omwoleso guno, President Museveni atumye Prime Minister Dr. Agafuna nga aneezeddwa omubaka wa Budaaki mu ggwanga akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga ssaako ne Minisita omubeezi ow'amagana Lieutenant Colonel Bright Lwamirama. Dr. Rugunda aguddewo omwoleso era n'alambula emidaala egy'enjawulo ng'atandikidde ku kyalo kya Budaaki ne yeeyongerayo ku midaala emirala n'okusingira ddala egy'abalimi abazze bawangula empaka z'omulimi asinga okuli Professor Stella Nambatia ssaako n'abo abalina ebibolesa ebyenjawulo n'aba Engineering Solutions nga be bamu ku bataddemu ensimbi nga Prime Minister Rugunda asimye omutindo ogwoleseddwa n'okusingira ddala abo abongera omutindo ku byebakola. Oluvannyuma yolekedde olukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'eno Kabushenga gy'asabidde President Museveni atunuulire emisolo egigerekerwa abalimi. Prime Minister, when we have featured farmers in our media, the Uganda Revenue Authority immediately responds by driving to their farms and asking them to account for their income and taxes, and that discourages farmers. Kabushenga era asabye Pulezidenti okulaba nga yanguyiza abalimi okwewola ensimbi basobole okwekulaakulanya. I've always asked one question and I'll ask it again. Why don't we register farmers once for purposes of borrowing so that we never have to fill forms so many times and never have to go through administrative costs? I think that will bring down. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Hank John Baker agambye nti ekigendererwa ky'omwoleso guno kyakulaba nga bakyusa obwongo bw'abalimi okuva mu kulimira mu mbuto batandika okulaba obulimi ng'abasuubuzi. And it highlights exactly what Robert was talking about, trying to change the mindset of Ugandan farmers into something that says, and that's my mantra, and I've been keeping saying that farming is a business, and when you're a farmer, you're a businessman, and in many cases, and we've seen some example, right honourable, in many cases, a businesswoman. Ye Minisita Lwamirama ayogedde ku bwetaavu bwa bbanka y'ebyobulimi nti yakuyambako abalimi okusobola okwenganga okusoomoozebwa kw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ssaako obugimu bw'ettaka. There is a need really to have an agricultural bank or to really designate specific banks to deal with the agricultural sector and value addition. Mu bubaka bwa Pulezidenti omusomeddwa Dr. Rugunda atendereza Vision Group okuwa abalimi omwaganya okugabana amagezi n'obukugu. I applaud the Vision Group for bringing us together to learn and showcase different products and available sources and technologies for us to advance the agricultural sector. Dr. Rugunda alaze essanyu olw'aboolesa abakolera awamu nga famire nga wanatongoza ekitabo kyajjole kabiriizi ekikwata ku bulimi n'obulunzi bw'omulembe. Kaleegwa ayagala okugaggawala ng'oyita mu bulimi n'obulunzi olunaku olw'enkya enkoko gikwate mumwa oyolekera ekisaawe ky'e Nambole ng'okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka ate nga n'okuyingira mu kifo gy'oyagala okusomera naye osasula mutwalo gumu. Kenneth Nyombi, Damba Taddewo ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.